show kiji yali yakoze neyitamu milioni 4 kugamba nafuna milioni 4 nasasula n'omusolo nga guvudde mu milioni 4 lwaki ati mwagala okuwuddisa abantu okubabba obubbi mulimu abantu abalina fayiro entuufu nga zo ntuufu zaddala basaana kusasula saagala bagaane kubasasula naye bano abateekamu ebyekiyaayi bo njagala bafune nampingu bakwate luba yakola ekkololo mwena mwalaba obulango ku TV bwe buyiika ku radio bwe buyiika oyo luba nsobola okuwuliriza naye ngamba ekivulo ekyali ekkololo kirina enjawulo ku kyali ekigangazi owekasensero ayagala atya miliyoni 3 nga luba ali wano yali ekampala nga langa radio zonna nga sente zayagala tezikubisaamu zooli bino byakiyaaye buyaaye ffe twagala sente ziveyo ziyamba abayimbi bonna awatali ekyo ofiisi nze temuddamu nakonyegana todda mu maaso gange toddamu kumbuza bintu by'abayimbi toddira ddala wano mu maaso gange. Boss David Sanchez aka Mr. Social Media Monster mwebale nnyo kwekumira ku Keep Promotions mukola kyamaanyi subscribing liking no commenting onako olwaleero tulina omwami Tony Sempijja abadde ensonga nja kubulira ensonga lwaki nkugamba abadde coordinator w'abayimbi Mr. Tony Sempijja buuza kuba tulaba butereva bali ku yenze tebifaanana bifuna kami katono kanyomera mitala wa muganze Tony Sempijja myaka 25 ndi mu kisawe kya kuyimba era nze national coordinator w'abategesi b'ebivulu abayimbi bannakatemba saako ne babbawunsa bonna mu ggwanga. Tony Sempijja tutandikire ku nsonga olunaku olwojjo oba mu weekend over the weekend wasuddewo tawulo n'olekulira office omukulu General Salim Saleje yakuwa buzibu ki? Obuzibu bwa mirundi giri 3 gyokka. Ekisooka essente eziyita mu kisaawe ky'okuyimba nga bagenda kuzisasula bantu teziri mu makubo matuufu. So singa essente ezo zitambula nga ziri mu makubo matuufu mbasobola kusuulawo office. Nze bannayambisa nga kiwaani nga kifaananyi bayitireko bagende bafune kwegamba nga abalala basigale nga tebafunye. Amagezi gange gonna bukyanga nsisinkana bukyanga mbeera mu music industry njagala nnyo abayimbi bonna bannakatemba basitukire wamu kubanga obuzibu obulumi ekisaawe mbumanyi. Tony Sempijja golaba wano nayimbako naliko omuyimbi ne tulumba ne bamasiasi olukagga abo balaba abo era twagendako ewaaki wanuka fiino okusaba omugenzi mukama mumuze mirembe nga ndi ne masiasi olukagga oluma muli Katumba nga ye boss tulumba music yali 1998 kubanga yali 96 kasozi nga yakamala okufa olwo tulumba ndi nani ne masiasi olukagga. So ebizibu ebiruma abayimbi mbimanyi bane kuyimba nayimbako ebivulu mbitegeseeko era nze gola nali mukama wange yali Abitex omulabo oyo yali boss wange nga gwe ntimbire ebipande era nze nali mmanyi nnyo okuwalampa emiti okulegayo bbaana nali kafulu nnyo okutimba ebipande nali kafulu ne mmanyi ebizibu ebiruma abatimbi b'ebipande ne mmanyi ebizibu ebiruma abakubi b'engoye bwe maliriza ntandika okuteekateeka ebivulu mmanyi omutegesi w'ebivulu obuzibu bw'ayitamu okulaba abayimbi mmanyi obuzibu omuyimbi bwavaamu okufuuka sito okufuuka ensonga nagenda okulanga ekisaawe kyonna nze akirimu nga nze akimanyi nze asobola okukirambika era ne mu kusooka General Salim Sale yali teyampa mulimu nga mukwano gwange we ya friends ne kakati akyali mukwano gwange yadde bino byonna bya office bivuddewo nze Salim Sale is my godfather ogamba yava mu mukwano nafuanga taata wange kubanga nsobola okulaga guno omukono bali bagenda gutemako ogulaba wetegereza omukono guno bali bagenda gusalako bapromota abamu ne bajja ne bagamba mbuno balesa abayonzi b'express bagenda kunyunga ne bakwata obutini babuteeka wano omukono gwali guzimbye nga gulimu paasi gulimu amasira bagenda gutemako naye General Salim Sale yakola ekintu eki yakuba bombo Military Hospital ne bajja ne bantwala abachina n'abarasha be balongoosa omukono guno okulaba nga kweguli kakati benkugamba nti Salim Sale is my godfather tomalaga mmanyira kunsinikira mannyo nkugamba ekigambo ekituufu ekiva mu mutima gwange kubanga mwagala naye kasabigenda mu okumubuzaabuza nze nsala amagezi gonna omubuusa oba mubuusizza ntya oba mubuusizza ntya kakati eno sitole empanvu era mugitegeera ddala wali emabega
bwe natandika ebintu bya operation werese creation kadonka mu competition General Sale yalaba idea nnungi nnyo era n'ateekawo million 10 omuyimbi yenna n'awangula wakadongokamu okuyimba era baazigabana bulungi nnyo kwe kulaba nga tutandise okuzimba abayimbi bano abakadongokamu babeere ne sako yaabwe ababandi babeere ne sako yaabwe abaaraga babeere ne sako yaabwe bapukaminga artist babeere ne sako yaabwe bano babawunsa abakumanga ebivulu babeere ne sako yaabwe n'obukulembeze obwabwe bano badijje babeere ne sako yaabwe bano bananyini disiko bananyini byuma babeere ne sako yaabwe gamba ekisaawe kyonna tubenga bagenda kuganyulwa nabo baganyule ku government eno kubanga omuyimbi yerwanako yekka omuyimbi okuwandika oluyimba lufuuke hit omuyimbi asooka nayimbira obwereere ebivulu byolaba bwe bamumanya nalyoka atandika okusolozaayo obusente nti omuyimbi afunira mu stage wokka kasi agenda ku stage okuyimba wafunira wokka talina walala wafunira omuyimbi addala nabaffe Uganda ezo ringtone zowulira ezo omuyimbi afunako 2% company efunako 68%. Buli simba jijako lusanvu naye omuyimbi afunako 2 bone batwalukaga mumeka mu 8 nozo uli obubbi oli mu kisabe ky'okuyimba TV zonna ezikuba music w'abayimbi ezisasula ntono amabaala agakuba music w'abayimbi abasasula batono ezo computer ezisala music w'abayimbi abasasula batono kakati ne ba promoters babba abayimbi mu nzibe tategerekeka najja namulanga tamuwadde sente atuse ku kivulu amugamba binsaze omuyimbi alekayo emirimu gyawe kugamba ekisawe ne kibanga kitabuse ne tugamba no tulina okutereeza ekisawe kino mu butereevu bwakyo obulungi gwe weeyibanda ka mukama abayimbi bagenda okuleeta ddala bamanyi mulokole weryantonde abayimbi abagenda okujja ddala kituufu bagenda kujja baleme kubba bantu bammwe kubanga abantu batimba ekipande kiriko abayimbi 10 ne basaba omutwalo gumu oli nawunzika ng'ayimbisiza omuyimbi ogwo n'adduka n'akola ki n'agenda ne ssente z'abantu bonna nga tafudde nayo kakati tugamba no abayimbi baganyulwemu bannakatemba baganyulwemu ensi yonna wegamba bali mu music industry mu entertainment be nga baganyuddwamu abayimbi ne basigala nga tebafuje lwa tukyali ku ekyo werese creation yewedde bagenda kunkubaganya n'omuyambi wa General Salim Sale ani oyo bamuyita Lieutenant General Charles Anjina ne bamugamba nti Tone Sempejja yagamba tajja kujja mu lukiiko gwe byokola tosalawo General Salim Sale yategeera yekka gwe totegeera olinga ye oli kiyenje jeno nanyigira Jenanjina yanyigira nenoonya Jenanjina mwetondere Jenanjina naabula naye nga abaali batukubaganya baagala nveewo bo bagende balye ssente kololo okitegeera bulungi bali mu kisabo kya music nkugambye bamafia bali mu kisabo kya music tojja bisobola biwanvu kakati bwe namula okwetondera nanoonya Jenanjina mwetondere naabula nembyesonyiwa nembivaako werese creation kadongokamu competition we yakoma n'okutuusa kati tebabiddangamu lwami byo gye batukubira nfubu tuseeyo kukyalenga abantu bafiiriddwa twali tutegese Bobi Wine bannange Bobi Wine egindi bapromota bonna ne mbakuŋŋaanya ne bajja wano n'ekitabo kya bapromoters kikyo twali promota talina mulinnya lye era twali promota tajja wano n'awandiika ne kaadi n'agifuna ne tugenda mu netiwaaka yaffeemu eya Uganda Music Promoters and Revenue Owners Network amponet eyo gyolaba n'ebigendero byaffe by'okwekulaakulanya tufune eddoboozi eryamu ffenna tutegeere twatoba ku byakyalenga nafuna obuzibu sibulabangako nayogera ebintu olw'amazima nga njagala bano abantu basasulwe ne tubala 1.8 biliyoni mu miliyoni 8 nga ze tulina okufuna ekisaawe kyonna bapromoters bafuneko akawumbi kamu abafiirwa badijje bafudda Forum for Uganda DJs Association abakulemberwa DJ Daniel bafuneko Kadongo ka Music Theatre Association nabo bafuneko Umbrella for Uganda Bouncers Association nabo bafuneko bana bapukaming Rising Stars nabo baberenga babena besetinze bafuneko basetinge bano bananyini bidongo bananyini disco byali bigenda okuyimba nabo bafuneko nga gwe mulimo gwange era nze nasinkana President Museveni emirundi egi ogwasooka twasinkana lwakitula ennaku z'omwezi nga 26 December 2018 era ensonga ze namugamba zaali 7 nga mwali n'okutya ebivulu bya Bobi Wine okutya ebivulu bya promoters byali bingi sola kuddiramu wano okitegeera bulungi nnyo kyenkulaga nakkiriza nti agenda kubita omulundi ogwokubiri twasinkana mu State House twagenda delegate team nga bapromota bonna kwebali abasinga obungi n'abayimbi bonna nga kwebali era bwe twatuuka mu State House General Salim Sale yayanjula abantu baali babiri byokka yayanjula Major General Erika Yanja nga mwanjulira president
n'ayanjula ne Tone Sempijja gwayita Kiyenjewe era nga mwanjulya president yayogera ebigambo bino wammanga. Your Excellency sir, eno delegate team gyolabizze wano mu State House saabo bantu bo bamwogera nzungu oba abo bamwambala ttayi naye Kiyenje wange oli Tone Sempijja yakulembedde delegate team eno era yaludde nga ngamba okuyamba ekisaawe nga ngamba tukulaakulanye ekisaawe. Nsaba omuwa omulimu omulungi akoordinatinga ekisaawe kino kyonna lwakuba ekizibu kye tamanyi luzungu teyasoma kyokka bw'omuwuliriza ayina ebirowoozo ebirungi ebisobola okuzimba eggwanga era mbadde nsaba yaba akulemberamu enteekateeka zino zonna. Owookubiri n'agamba ffe ng'abawere seculation tuwaddeyo Major General Eric Kayanja yaba akwasaganya ensonga z'ebivulu byonna n'abayimbi okwetoloola eggwanga okulaba ng'omuyimbi afuna mu kitone kye okulaba ng'omuyimbi tafootoolwa n'okulaba nga copyright law enforcement ekwasibwa abayimbi bafune mu bitone byabwe ne bannakatemba. Era nze mu bigambo bye nali njogera mu State House nze yayogera ebudde obusinga obungi General Sale nenjogera nga nnyonnyola president nampuliriza bulungi bwe twavaayo General Sale Musale kwe kumpa entambula nampangisiza office kalenda $2.2 buli mwezi mbe nga nsasula ki nga coordinating ensonga zonna zonna ez'abayimbi nga yasasula ye General Sale. Naye kakati nagenda okuwulira akawumbi akamu katuuse okujja tugenda okukanona baziteeka ku akawunti z'abapromoters. Akawumbi k'ekivulu kyakyalenga akawumbi kamu $800,000 bakawa bapromoters. Mbagamba bannange bano abantu abalala bagenda okufuna nti wa sente baatwala omulundi gumu sente ne bajja ne banvumirira ate ewa Major General Kayanja ne bamugamba nti akasajja kagambye sente zonna gwe wazitutte era afande oli mubbi zonna wazitutte n'ozibba nga banvumirire bwafande Kayanja. Olwo ojjukira banvumirira ankyawe neme kuddamu ku coordinatinga naye kubeera nga mubuusa bino era mu kunvumirira awo gurupu y'ababbawunsa be twali nabo kwe kudduka nga tugambye nti buli bbawunsa omutuufu alina okuleeta endagamuntu buli bbawunsa omutuufu olina okuba gy'okolera n'otulagayo buli bbawunsa omutuufu olina okuba ng'olina empisa. Bwe twaleeta obusunsulamu babbawunsa abali babbira mu bivulu abaali abayaaya b'obutayimbwa ne badduka ne beegatta ku Lagaddi n'abakwasaganya n'omukyasi n'omita Mahaba ne bagenda paka wa Major General Kayanja ne bamulimbalimba Ubba security tubagase babbawunsa ba Ubba bonna beegase tutwale wa General Salim Sale. Bwe yabatwale wa General Salim Sale jukira oli deputy wa General Sale namugamba tugase babbawunsa Lagaddi tukibaddemu n'akwata $10,000 n'akiwa babbawunsa. Okukiwa babbawunsa tasooka kubira gwe ate kugambye embeere gye banteekako wakati wa Major General Kayanja nange tetukyabuuzaganya tumaze omwaka gumu n'ekitundu nga tukyalabagana. Era ne kakati ndi munoonya ndi mukulwana kulaba nga mufuna nagendako ne Rakai ewuwe nga munoonya abasirikale ne bamunnyima olw'omutwe gwe nasangayo ne bamunnyima ne nzija ku Kotagadi emirundi 2 ewuwe ne bamunnyima naye kubanga ku simu ye nga yagidivertinga eri ku yamuyambi we Lieutenant Lubowa era nga simufuna nga njagala mubuuse ekintu kino nti jeno bano babbawunsa boogenda okuwa essente be babbi ababbira mu bivula bakwata abantu obubadiya kati mulinga abapromoting nga bano babbawunsa ne babbawunsa abatuufu twabakuŋŋaanya era bali registered be bawubba ne twaggulirawo ne sako mu DFC bagiyita Uganda Bawunsers Sako beeterekere beekulaakulanye naye kakati bwe bagenda wali $10,000 ne bakirya mpulya bagamba mbo baatuusa n'enkaaga waliwo yabuulirawo wakati kati babbawunsa bali bennyini ne baleeta olutalo kunze kati ne bazanya jje Lieutenant Lubowa n'agamba babbawunsa nga mwagala afande Kayanja anyiige mujje mu mugambe ebintu bino olwo akasajja ajja kukakyawa ne bagamba Lagaddi afande Kayanja jangu omugambe ebintu bino ne bagamba bapromota afande Kayanja mugambe ebintu bino ne bagamba badijje afande Kayanja mugambe ebintu bino kati nga ne bwobeera gwe nga gwe afande Kayanja bawunsa ayogera kino promota ayogera kino ono muyimbi ayogera kino badijje boogera kino boogera ku muntu ogwo Tone Sempijja gwe kito mukyawo bakusiiga akasa olwo nve watera okubba obulungi kakati munnange bwe baatwala sente ne tukitaala ne tugamba waayi Firudi ekisaawe ntandika kitandike nze national coordinator tujja kuddamu tucoordinating ekintu ekirala tobe nga bayamba abayimbi yali tuyite gye twali tugamba nti president amale n'abayimbi ennaku 3 okuva ku muyimbi omuto badijje abayimbi abayimba edda abayimbi abakulu bannannyini bivuga babbawunsers bapromoters
entertainment industry yonna egende ku retreat oba Kyankwanzi oba tugenze Kyobe oba tugenze eri ku Bwebajja tumale ennaku 3 nga tuli eyo abayimbi beeyabye boogere ebizibu byabwe bibalume bibaganya okufuna essente oluvannyuma tuteekewo enkola n'amateeka omuyimbi kwagenda okutambulira bagayise nga bo bennyini be baliyo naye kakati bwe baawulira nti retreat ndi eriko miliyoni 9 budget ez'okuliisa ba artist entambula uniform n'okubasuza ne bakuba ttone shempijja kyovula ba retreat era yakomawo teyeeyongerayo si kye kyangobya ne gundi ekyasuzizaawo tawulo omukulembeze waawo Sophie Gombe ebya Sophie Gombe njabbi kutuukirako ne Sophie Gombe naye ali ku misomaali Sophie Gombe okusuulawo ttawulo abasinga balowooza nti byabufuzi okuba agenda kwesimbawo mu Kampala ali ku misomaali abadde ku misomaali minene tosobola kungamba nti gwe pulezidenti jeno w'abayimbi n'owulira enkya nga abayimbi bagenze bwa pulezidenti Museveni ne bajjayo obutitimbi bwa ssente nga Sophie Gombe tamanyi ze ensonga ezimu ezaleetedde Sophie Gombe okulekulira bingi nnyo biri munda kyekimu naawe kyekyakuleetedde okulekulira kakati ekindeetedde okulekulira woofiisi y'ekintu kimu tosobola kungamba nti bagenda kuliriizinga biliyoni 10 nga national coordinator akwasaganya ensonga z'abayimbi n'abategesi b'ebivulu ndi wano nga sikimanyiiko akakundi k'abayimbi ne kayita eri ne bagenda ne balimbalimba omukulu Major General Eric Kayanja ne bagenda paka wa Salimu Sale nga baagala bafune for God and my stomach bayimbi kyaba kulwa Katonda n'ensi kugambye ekisaawe kyonna buli muntu kati waayita okurobinga waayita naye kino ekikwatagana n'okukulaakulanya ekisaawe kirina okuba nga kiri open nga tekirimu kukukuta upcoming n'akiikirirwa omuyimbi omukulu n'akiikirirwa abayimbi abayimba edda abo Basalongo Dani Mugulo kyabalabawo Kabuye Semboggo kyamulabawo Muzaise Bato kyamulabawo ate mbamu n'abayimbi abaliko nga zonna okuyimbira ne online bafuna ne kasende kati abantu abo tugenda kubayamba tutya nga ate baali baserebo baali b'amaanyi ono omwana atandika obutandisi omuziki gwe agenda kubeera atya mu competition nono omuyimbi omunene nga tobayambi bateereyo studio abayimbi bawe ssente z'okwewula n'okwewula ekyali mu central kati studio Sam Mugagga tebamanyi nti no studio Sam Mugagga president yagiwa abayimbi ba upcoming eri wano wakaliga kyetaaga ogenda ng'otambula obulyo kati ab'omu central babawadde studio eri wano ab'embala babateeredde eri ab'ekasese babawadde n'abeggulu babateeredde kwegamba kibe nga kisitula abayimbi bonna bw'amala okulikodinga wano oluyimba lwe alina kamera akwata vidiyo ye ezo yazewa Bebekulu ati nkulaga bw'amaliriza tola oluyimba mu katale ate ne mu katale lugenda kufuna akatale afune ssente naye kati omuyimbi bw'ayimba oluyimba yasasula ate radio okuba oluyimba lwe yasasula abantu balutambuze ndowooza olaba ekintu ekiri awo so ne tugamba ekisaawe twagala kisituka omulundi gumu naye abantu ab'olubatu abatono bawulidde nti eno ddiiru ne batandika okwekubira essimu alo Niko kolayo ka fayiro mangu awulage nti wali ofiiriddwa otekeko miliyoni 7 tujja kuwaayo 3 gajja kusigala eno ne batuwala fayiro ez'abakyamu ne baleka fayiro ez'abantu abatuufu okwetolola eggwanga kyekinnuma tone sempe awo wennyini sooka otuwe ku mannya g'abo abayimbi ne bapromota abeekubira amasimu nkugambye nze nenkulaga nti eno ensonga sinze nagikoordinatinga naye nagitandika nga njagala bonna abaafiirwe bajje live ku woofiisi yange kati abantu abamu ababale besigenda kwatukiriza mannya wano gwe kitwale gyekugamba ye bwino ku Friday Salimu Sale yabagobye ate singa General Salimu Sale teyankubidde essimu yabadde amaze okutomera ng'agenda kubawa ssente ne bagobebwa era baludde nga bapanga fayiro nga bazitwalayo dda sente mekezo ze baadde bakimenya bali mu biliyoni 10 biliyoni obuwumbi 10 ku triliyoni 5 president si triliyoni 5 ziri triliyoni 5 president yayogera ng'ayogera Joan ku budget n'agamba General Salimu Sale ne operation wealth creation bazzeemu mu budget ne basangamu triliyoni 5 triliyoni 5 ezo ziyambe abali mu entertainment music industry ziyambe abayimbi ziyambe abamabaala ziyambe abasaluni ziyambe abategesi b'ebivulu ziyambe abakosebwa ku muggalo gwa COVID-19 kati ogenda okubibala abategesi b'ebivulu Easter Monday tebakola Easter tebakola kuyidi tebakola ninga bali babukinga dda abayimbi okifuna bulungi ogenda kigenderera luba yali agenda kukola festival Kololo eya Edikenzo ng'agenda gitambuza mu regionals nga 3
naye Lubaba agenda kukola ku Friday ndo ba Sunday baggalawo nga 18 kati oyo Luba ekivulu kye tosobola kukigeza ku kyekyazanga tosobola kukigeza ku kyekigangazi ofuna bulungi ne wali omuntu ali agenda okukolera ekasensero nga ayagala milioni 3.8 wali ali agenda okukolera e Masaka nga ayagala milioni 4.2 nga ne ku akawunti ye tayisangako milioni 4.2 nga ne bw'omugamba laga omusolo gye wali okoze ekivulu n'osolozaamu 4.2 n'otasula omusolo nga takirina kakati n'olabya ddala nga bya kifere bya bubbi kati nze Tone Ssempijja tebifaanana bifuna akaami akatono okagayira mitala wa mugga akatali kabbe amagumba ne bossa mu mulyango ate amazima sepulingi bw'otuula gakka bw'oyimuka ne gayimuka sisobola kwegatta kutwala ssente ezo nga tezigenda kuyamba kisaawe kyenvudde ndekawo office coordination center Kalende Makindi nenjirekawo olw'obubbi obuli mu kisaawe tebagamba ne Tone Ssempijja yabirimu so singa abayimbi babadde bamanyi nti mu fayiro yange mu fayiro ya kangugeze mutima yagala milioni nga 3.8 babina mu fayiro ya Mutima yagenze kamilioni alinimu sente bweziti kamilioni etagenda kuyimba yekka yali agenda kuyimba n'abayimbi abalala Shiba bani Shiba namuwaako bweziti balance wasigale bweziti ow'ebyuma namuwaako bweziti wasigale bweziti bojjayo sente ezo oziwe bana abayimbi kubanga zaali zaabwe era ozijjeyo ng'olaga oli ogenda ziwa abayimbi naye kati ani yakikoze mbuulirayo ku fayiro ya Kyalenga promote omu bw'ati yavayo n'agamba nti nfunye milioni 411 naye nali ngenda kuyimbisa gundi ne gundi mujja bali bagenda okuyimba mbawe ku sente nfunye ku Kyalenga zino gende wa Bobi Wine omubuuze nti ku fayiro baali bataddeko nali nkupangisiza ne receipt yino waliwo omuyimbi yamuwa balance we waliwo promote mayangalo promote yamuwa balance we kyogamba Bobi Wine sholi agenda jiyimba bwomu yeta ina obakatenalizers waliwo bakatenalizers baita ne babawa balance wabo waliwo wa sound kubaita babawa balance we omwana yatimba bipande bamuwa balance we omwana yatimba bana bamuwa balance we obono akola drive balance bamuwa naye tebalaga nti mu fayiro byalimu zonna sente president yazisasula kati awe basaana okusooka okukwata balaga accountability tebateekebweko n'empingu batwale ze balina okutwala ezitali zaabwe zidde naye kati essaawa eno emitwe gye gimu baleese watermelon nabo ate baagala babongere sente baagala babongere sente ne fayiro zaabwe mweziri abo boolaba abasiiba ku basawo abasula ku basawo banywa emmindi balowooza Tone Ssempijja yatulemesezza sinze erinnya lya Tone Ssempijja lye bagenda bateekamu basawo bagenda beekwekweya ku bisenge akasajja katulemesezza sente nze sina sente zinabadde balemesa era njagala sente zijje naye ziweebwa abantu abatuufu abalina okuzifuna bapokamingi bafunemu ekisaawe kyonna kiganyulwemu naye kakati essaawa eno nze Tone Ssempijja tosobola kugamba nti nsobola okukkiriza ne ntuula mu woofiisi ne bayisawo akawumbi kamu milioni 8 abalanga tebaganyuddwa eddakiika y'emu ensi yonna eri mu kukaaba kabe ba America kabe Uganda abantu bafidde olwa covid bangi tosobola kuŋŋamba nti kati abayimbi bokka be b'enkizo bapromota bokka be b'enkizo berugenda okusooka okuwa kale bankizo nzikiriza lwaki tekibeera mu lwatu Serekita William n'akeera ku Sapienza n'agamba bannanga abafiirwa bagundi abafiirwa mujje waliwo akantu akagenda okubeera mu kibeera kya lwatu lwaki kyakkukuta lwaki kati ssaawa eno Niko tagamba nti bannange BBS fena mujje mulabe kino abafiirwa mulete fayiro zammwe lwaki bibeera byankukutu lwaki sente zisobola okuyamba abantu 10 ziyambibwa mu bantu 5 ba 3 no kuno kuba kubba bubbi ate mmwe abasajja mmwe mwegendereze mmwe abagenda okutwala sente zino okalya ddakadda bano abasajja betukolagana nabo bayeekera temulowooza nti basiru sente eno buli muntu atudde sente olina okwegendereza essaawa eno ojja kutunda ebibyo okuzza sente n'okusibwa ojja kusibwa singa otwala sente ezitali zizo naye singa otwala sente ezizo no problem I care minus sina buzibu naawe naye sente ezandiyambye Niko ezandiyambye abayimbi abato abayimbi batuse n'okufa nga tebalina ku akawunti sente zaabwe abaali baserebu wano uya Muzayise bata walabyeko Muzayise bata bagambye Muzayise bata wali kati agenda atonya butonya sukali naye yamukutudde kyokka yali serebu yali sita omusajja asinga ne professor wandise ennyimba essuka 50 naye tewali n'omwamuyamba bakulaga bulazi nti oli avuga mmotoka ya milioni 7 oli avuga mmotoka ya milioni 5
kati singa nabo bennyini beekyawa ne banyiiga ne bagamba naffe abakadongo kamu tutunuze mundu tudde mabega wogundi ne gundi. So ebyobufuzi tusooke tubiteeke ebbali tukulaakulanye ekisaawe. Newe munaagamba ebyobufuzi mubigatte mu kulaakulanya ekisaawe totale ekisaawe kyonna kifu kubanga obalaba bano. Eddakiika emu n'alangirira nti mujje Frank Gashumba yalumbye Katikkiro mujje tukunga abantu ne bamuswaza ne bagaana okugendayo. Kati gwani musinguzi ate okugenda olumbe Gashumba? Gwani musinguzi okugenda olumbe Gashumba? Mwena temuli Baganda be basiba okulwanira eruzira libabbula lya bwongo. Kakati lwaki Abaganda tebaavaayo bennyini nnyini bamugerwa ne bavaayo ne bakikumamu omuliro? Lwaki musinguzi yakikumamu? Kweteeka awalaba maaso n'obeera ng'akajonjolo kaseera nga weeteekawo teweeteekawo n'omuwulira bannange emmere bali mu kwekalakaasa olufuna ne yeeyagala. Naye kati ky'osobola okuŋŋamba nti Abitex emmotoka gy'avuga Land Cruiser milioni 420 alwanirira muntu wa wansi. Osobola okuŋŋamba nti muto wange Bajjo eyo mmotoka Ford gy'avuga ey'omu America alwanirira muntu wa wansi. Osobola okuŋŋamba nti wali opposite Makindi awali abasawo Abaganda opposite ku kooti Bajjo si yagobesawo abasawo Abaganda teyalirizingawo emyaka 2. Tunoonye statement sente ezo yazikola luddawa ezapangisa emyaka 2 emiliyoni 6 yazijja luddawa. Sagala ate mutandike kuzannyira mu bantu abandaba kati abali ku TV abali no online mwenanga mundaba mbagamba ebintu bino teweesiba ku bintu by'otamanyi genda n'ebintu by'omanyi. Bano abasajja baali bayeekera ajja kuyita mu muntu ono weefule mbu gwewerekera kwekalakaasa bakukubira eyo amasasi okola amawulire ga wiiki. Teweenyiga mu bintu by'otamanyi. Kitwale butwazo kitegere nti kati Abitex ne Bajjo liiso lya musajja be bamulabira kati. Lwaki Bobi Wine ddala gwe basibira ebivulu si ye yagenda mu kooti n'awaaba? Lwaki Bajjo yagenda n'awaaba ne Abitex? Lwaki Bobi Wine si yagenda n'awaaba? Kati Bobi Wine alina omusango gwonna ng'awaaba omusibira ebivulu bye. Bajjo yakola ki? Yawaaba ne Abitex. Lwaki Bobi si yawaaba? Kati bavunvubika Bobi Wine. Abamuvunvubika. Kati olowooza muze okuteekayo omusango y'anaawaaba ki? Nga gw'ojolowooza nti balwanirira Bobi Wine kumbi liiso lyani? Abitex yategekanga ebivulu bya Museveni wano. Museveni agabudde, Museveni akomewo pakalasiti, Museveni yoyo, Museveni byonna nga yabitegeka. Nange yali nsambyeko n'omupiira mu kisaawe Nakivubo nga Abitex yabitegese. Anti nkulaga kati yeerimbika mu people power. Era nze olaba Robert Kyagulanyi, he is my best friend. Kati saawe ntulaba nti ali mu parliament naye tasobola kumbuuza ogamba kitone jajja n'obuwombeefu kubanga mmanyi obwongo bwe nnina mu kisaawe buno abumanyi. Era ndowooza kyakabirira ekintu eki singa Tone Sempe jjajja mu kisinde. Naye nze siri wa byabufuzi. Jeno Salimu Sale yanguba mu bintu by'obufuzi. Yaŋŋamba enjala bw'eba eruma owa people power, eruma owa FDC, eruma omusiraamu, eruma omukatuliki, eruma omuyimbi n'atayimba. N'olwekyo ffe muwerese creation tugaba ente tugabira abantu bonna nga tetusosoddeemu. Bw'onoososula mu bantu mu music nja kuba sikyakolagana naawe. Era togezanga n'ombuulira ebyobufuzi. Kakati ebyobufuzi ne mbyeyambula. Kati ndi mu nkulaakulana y'abantu bapromota bakulaakulanye batya bafunye batya abayimbi bafunye batya bino bye bizzeewo. Office n'enjita. Uncle Tony. Ogenze n'ogamba nti Sale yakubidde akasimu. Kitegeeza sente zino tebannazikwasa bayimbi. Zino sente meeting zikyatuula. Ne kakati wenjogera n'olwo meeting zitudde ku popopo. Saawa eno. Wenjogerera zitudde kutwala fayiro naye abayimbi abasinga tebamanyi nti fayiro ze baateekamu baalaga abayimbi bennyini nti baali babasasulako naye nga ate abayimbi tebabasasulangako. Abayimbi tebakimanyi nti zino sente abagenda okuzirya bapromota mulimu amannya gaabwe. Kati saawa eno nze ndi mu kubuusa bayimbi. Buli promota yakubira ku simu omudidi bagenda kugufuna naye nawe olina okubeera ng'omanyi nti twateekako miliyoni 2 wakiri oba atwalako akamu nawe akamu okatwale. Naye kati abayimbi bagenda kufuna sente nga temutegedde. Wake up musicians, abayimbi muzuukuke bagenda kubatwalako ebyammwe nga temumanyi. Naye lwakuba nti amazima nakugambye gookya ate amazima sepulingi bw'otuula gakabweyimuka ne gayimuka. Nde mu kkooti njogera n'amannya gaabwe tebawaabira mulala ina bawaabire nze fayiro weeziri. Mutima ayagala milioni 3.8 n'abalala sigenda kwogera we bali bangi bataddeyo fayiro. Kakati oyinza otya okuŋŋamba nti oli eyeesiba mu people power Abitex teyabadde ne Jeno Kayanja ku feyawe ye wa people power yadde ayagala ki wa Jeno Kayanja ku feyawe
fayiro sente zagenda okufuna mbwasirike afuna zaki yomu yalimbalimba abantu ye muntu yalimbalimba abantu wano beirimi autu abobusango obutonotono mukole t-shirt president Museveni bwe yamwita namuwa sente mwakitegera nti bamuwadde sente omanya akabadi lwaki Chaka teyayimba mu Lubiri ng'ate Chaka yajja omanya akabadi akaliwo kufuna sente ku Museveni Your Excellency Chaka bwatuuka mu Lubiri eri abantu 600 agenda kuyimirira asirise ebidongo agambe Ssaabasajja Kabaka nsaba Obuganda bonna buwagire Bobi Wine na fensio nanga abayimbi tumwagala balimba president asola akasente era Chaka okugaana okuyimba mu Lubiri tolowooza nti nno government ye yamuyimiriza mwendowooza yamwe government tegaanangako Chaka kuyimba mu Lubiri naye Abitex yabalabwati ng'amanya agenda kufuna abantu 600 mu nkuuka n'asooka amanya zinagenda okuwera essaawa 7 8 nja kuba maze okusolooza 600 nkwateko miliyoni 10 Chaka nkimuwe onfuna bulungi nnyo Chaka najja paka mu hotel singa gavumenti yali teyagala Chaka ayimbe teyandize paka Uganda ne ku airport teyandiyiseewo gyenjagala bazuukuse bannayuganda bategeere bw'atuuka mu hotel kumbe Abitex okuteekateeka enkuuka yalina amabanja mbuzi ku nte onfuna bulungi nga luba properties yabanja Abitex CBS etuuka ng'eraba Abitex okugenda ku kivulungu kyamubanja kijja kuba kibi luba ajja leeta balance wa CBS wa miliyoni 5 bali bamuguze enkuuka miliyoni 2 bamuwa miliyoni 5 ab'enkuuka balance bagamba luba nti gogenda ku mulyango mwe musolooze ebyammwe tetubimanyi nga Abitex akola endagaano nani ne luba nga ajja ku mulyango yasolooza enkuuka luba yalemera ku mulyango nga miliyoni 2 tezinnawera paka ssaawa 7 ogw'emisana kati luba agenda okusoloozaako miliyoni 2 aveeko ku ddeka n'asoloozeza Wankeke kyanga tezikyawera kakalagaane kaganye Abitex yavaddira miliyoni 3 n'agenda n'agamba omukazi kati gwe ddayo okitegeera nja kuba ndiye ekivulu kiganye gavumenti ekuganye n'alimbalimba omukazi ndi gavumenti emuganye onfuna bulungi omukazi ne bamutwala paka bweru agenda okuddamu okwogera nga ali South Africa n'omukazi teyategera kyamutwaza kakati ngo bagamba oli president ayimbe tayimba anti agenda kuyimba tuli ku kisente ziriwa sente zajjira ku simu okuliko mafia bali mu kuzipanga bwe yava mu Lubiri omuntu ekivulu gwe kisaze ogulirawo emmotoka eyo gelo emmotoka gye yagula bwe yava mu Lubiri yagulewo emmotoka temuwuddisa abantu sagala bintu bya kiyaye wano kitegeeza twagala kintu ne kakati agenda kufuna era kwa wano ate ne yali ategese kati bamuwa kacha gambi be mafia bayiyiza ne bapanga okwagala okubba byenkugambye ekisaawe kyonna nze nkivuddemu okuva n'olwaleero singa sente ezo zigabibwa mu ngaba bwetyo singa tebakomawo ne baleeta fayiro abakugu accountant ne batuula bino ebintu ensi bimanyi ani yali akubye ebipande naku bipande bye miliyoni 10 ng'ogenda kutimba Masaka biba bipande byekana kyebyo ani yali akubye bane mu ekigoye kye batimba ndi kya miliyoni 3 kiba kyenkana kyekyo so twetaaga babale ezaabwe zennyini ze balina okufuna abakubi b'ebivuga bafuneko bano obwana bambi buddansi obuyimba mu group obutandika obutandisi bufune omutajja akuba jita mu group ya kuli mu production naye afune ono mwana apukamingi naye afune bano abasajja abayimba edda nabo bafune ab'ebidongo bananyini disiko bakolanga mu covid n'ab'ebidongo bafune kati oyinza otya okugamba nti for God and my stomach weeyagaliza wekkana olubuto lwo oyinza otya okugamba timulimu ebyana n'abaana so nga mpunzika ndi mu bulabe bw'amaanyi nnyo lwa biliyoni 10 ndi mu bulabe lwa biliyoni 10 bagamba wakiri Tone Sempijja bamukuba amasasi n'avaawo fene tuyisawo biliyoni 10 olukiiko lwatula ku Mande bwino wali nga baagala Tone Sempijja muyungeko ekisango bamutwale Luzira sente zigenda okujja leero nga Tone Sempijja taliiwo ng'ali Luzira bamule okufuna sente kokole ki okitegera bulungi nkulaze bulazi babbaawo nsi abatuufu baabo baawuba buli kitongole kyangantula mu office buli kitongole kyonna nzigize nkiteekateeka sirina muntu gwengwiridde bugwirizi bayi bwino twaligesitalinga Uganda Music Promoters and Venue Owners Network yino n'ebigendererwa byaffe ne tubakolera ne sako yiyo Uganda Music Promoters sako oli national kadongo ka musicians sako nabo twabaligesitalinga
ofuna bulungi n'akawunti yawe bagirina olaba obwegaso obulo babawunsa baabo Umbrella for Uganda Bouncers Association twabaregisteringa nga twagala ekisawo ne bafuda Forum for Uganda DJs Association DJ Daniel yabakulembera bonna twabaregisteringa tubateekateeka bapukaminga artists twabaregisteringa ne tubateekateeka buli kyenjogerako evidence ne gwino wali certificate gyeziri nga twagala nkugambe ekibiina ky'ababawunsa na kunnyonnyodde wudda we kyajjira bwe twatuuka mu kuyita mu kusooka ng'omugenzi AK47 amaze okufa muganda wa Kamiliyoni bagamba nti bawunsa yamukuba mu kinaabiro wali e Kabalagala kati mbambikira Jeno Salimu Sale ekiro ekyo mugamba Jeno waliwo omuyimbi gwe bagambye nti oba afudde batafudde naye ali bubi nnyo muganda wa Kamiliyoni nambuuza bamuyitaani konze AK47 kiki ekimuse bangambye bawunsa yamukubye mu kinaabiro naga how era Jeno Sale yabuuza emirundi esatu how a bouncer can kill a person but who registers bouncers kyekibuuzo kiyambuuza I will not know idea but who registers bouncers amangu ago memory yange nezukuka nenteeka ebirango ku radio nempita babawunsa abajja abo abangi mwe mwajjira bano be bakubadde obutayimba nga n'amannyo g'engulu tebagalina tetumanyi nti amannyo tebagalina mwe mwajjira bano ababbira mu bivulu abakwata abantu obubaddiya wekwayina amaanyi bajja ku busimu mwe mwajjira bano abagenda nga waliyo okuziika ne basumulula amataala g'abantu ku mmotoka bano banyakula busimu bwe bajja bwe beeyiwa abangi Mukama Katonda n'atutaasa ne mujjiramu mwami Mulumba Jagwe yali bawunsa ku kirabu ya Senge London okumala emyaka 10 bwe yajja n'agamba olese kayoola babawunsa babasunsuwa ne bayita mitendera tusunsule babawunsa bayite mitendera kwe kuteekawo ekigambo nga twagala babawunsa bonna mu ggwanga nga bali mu Umbrella emu noteekawo Umbrella for Uganda Bouncers Association n'ebigendo ebyo bakumakumawo kubanga ba security bakola emirimu gya bukuumi bakuma amabaala nga bajenozi bebase nga basajja abo bakuuma ndukaka tubatereze tube nga tubamanyi bwe tumola okutereza babawunsa abo twateekawo obukwakulizo buno buli agenda okubeera memba mu UBA olina okujjuza foomu olina okujja n'obufaananyi bwo bubiri olina okuba nga tolina criminal background nga tottanga muntu tokufumintanga kintu kisoto byonna nga tubasaba kati bali abayina cases ku police ababbi definitely tebalina kutwegattamu balina kudduka buddusi bakole ki bagende bwe bagenda ne baforminga wa account kabasimanyi ne bakayita sana kogera linnya sikamanyi ne baforminga wa account kabwe kabantu nga 200 ne bagenda ne balimba Major General Kayanja nti babawunsa bonna ba UBA naffe twegase ntukole ekibiina kimu ebitali nga balina gadi tali kituufu era tusaba jena atuwe sente ffe twekulaakulanye Jeno Kayanja olwaba twali wa Fandesale mumanyi wankulu akulana n'abawerawo milioni 10 emilioni 10 bwe yakibawa bwe gwenko gwe gw'amazzi omusoko mpeko 10 omulala yatuusa mmeka batandika okulya setandika okubagana kati obalaba bali mu mashuuti balimba ensi bawuddisa mbu balima ani yali alimye nga alimira mu shuuti obwo bwongo kikuwa ekyokuyiga ofuna bulungi abantu abalina emirimu bakola nga bakola ku mabaala abakumye president yatambula ku lw'enguzi walaba UBA president yatambula eri walaba UBA patriotism walaba UBA kuchalenge busabale ekivulu kyonna ne security police mu Kampala yagamba kweri UBA mulina abantu amazima ga Katonda bakuma kyalenga ngerimu abantu emitwalo 5 mu kanana nga bali abantu 200 bokka ne police nena mulimo UBA gwe yakola ne tumanya tufunya amajago wansi kati bali bababba sente bazitutte tebabayambye bien kugamba jeno government elimba mafia akola obulungi tafuna bakola obubibe bafuna bati tone tulaba olimbe fananyi ne Lagadi ate tulaba omukube eno neri Lagadi oyo mulaba Lagadi okujja yajjanga DJ twali ku Sereni shoots najjanga tuze kuba bidongo nali ntute bayimbi enaku z'omwezi nga 5 omwezi gwa 5 2015 omwezi gwa 2015 nali ntute bayimbi Lagadi okusembera jeno kubanga yali amumanyi ne okusembera jeno yali ajeze kuba bidongo nina n'ekifaananyi nga Lagadi ndi mu byuma ndi musaba nti jeno mukubire mwaka yimba ka firiga ako kayagala bwe yamala akwatibwa ekinyegenyega yagala atandika okuyimba be yayimba ne binswaza era jeno salawo n'atambula n'agenda n'atuleka nawo nga tani munu jeno n'akwata microphone n'agamba what does it mean bitegeeza ki sempe gye bano bayimbi bewandeetedde kweri omusajja naye kyanga n'atambula n'agenda n'okusasula kw'olusasasula lwa Lagadi essaawa eno ngenza omuwulira ali mu bodaboda
musajja tukitatta bamukutte paka bamunda musajja yakyankalanya boda lagadde ebiviri abijjeyo yena ngo ogubokisi ogukadalingo ku fridge agenze mbagenda kusimba ku bwa road mayor ezo nazali alidde afubutseyo nzune mu babawunsa afubutseyo kati mbani mba promoter wawa tufuragaddi wagwa okuyimba kwa mulema oba asobola ku muntu mukwasi muno muzi abana bamulage kibalinawo ne kati ajja kyankalanya kintu so bano kakundi kagala kufuna nga bafuna bokka naye for God and my country ekumete lichawo kwana minja ate wesige mitono ate njagala omanye tiwagulu wo mumanyi wabeera wo mumanyi musobola okweyagaza ekiseera kino ne mweyagala ne mba bulungi ne nagambye okalya ddakaddadda ate tolwananga nga ne katonda alwana gokolanga ebintu ebyosigadde nobirekera katonda nze nvuddeyo ne mbuulira ensi saayo nankubwa amasasi bagankola biliyoni 10 saawa yonna owulira nti alidde obutwa lwa biliyoni 10 saawa yonna owulira naye nga ddala kyenwanirira saagala bantu baluba tubazitwale njagala ziyambe ekisaawe kyonna kakati osobola otya okuŋŋamba nti no lifa litaba muzannyi lifa litaba mu kisaawe abeeramu raisman taba mu kisaawe boloboy abeera luddawo kati oyinza otya okuŋŋamba nti ogenda kutwala abayimbi bannakatemba baani nga bo tebategedde oyinza otya okuteeseza abantu abatategedde mbulirayo olukiiko lwali lutudde nga bagamba abaafiirwa mwenna kale basinkana abayimbi abanene bano abali mu gurupu zaabwe abayimbanga nabo bagenda bayamba batya tulabya dda nti bubbi kati omuliro ogenda okuva mu kisaawe ky'okuyimba yo excellence president nkimanyi kati kuoli olaba Jeno Salimu Salo obiraba Meja Jeno Kayandi obiraba muzikiza entalo nnyingi nnyo muzikiza emivuyo mingi nnyo mu kibuga naye guno omuliro ogugenda okwaka mu kisaawe kyakuyimba guyinza obbalema okuzikiza singa temukwata bintu bino bulungi nze mbirimu mbimanyi bali abasuubuzi beekalakaasa musobola okuleeta tiya gaasi eddakiika emu ne basirika naye ono omuyimbi ayina emmundu ate emmundu ye gyalwanyisa guba mumwa kati gwe oba olina AK47 n'owoomumwa toddira mundu kugenda ku bigambo wabula ebigambo bigende na bigambo n'emmundu egende yokka otherwise obuzibu bugenda kujja mu ggwanga bwe mba mwagala kukyusa bukulembeze naffe mutubuulire muleme tutomeza mulage nti ddala kituufu esente katuziwe bano ba artist bawagire Bobi Wine tukyuze obukule naffe tukitegeere ne bazibanga za kulaakulanya kisaawe omwana omutali n'okufunako eyayimba edda abasakeja entertainment ku radio ne ku TV balina okufunako ba DJ balina okufunako ba promoters balina okufunako abayimbi abayimba edda balina okufunako ba producers balina okufunako abakubi b'ebivuga balina okufunako biliyoni 10 sente nyingi zisobola okutereeza ekisaawe bulungi nnyo naye kati mulesa amateeka miso yagenda ereeta amateeka agabayimbi n'abategesi b'ebivulu amateeka no gagenda kubeera makakali naye osobola okuleeta ekintu ekituufu mu budde obukyamu essaawa eno osobola okuleeta amateeka oli naakugamba ogenderedde kunyiga Bobi Wine ye lwaki ogaleeta ku ssaawa eno omuyimbi mu Uganda afunira ku kintu eki ku stage kuyimba talina wala wafunira sente naye omuganya ebivulu 5 luli abadde akubira kanyembeko wano nyembeko wali nga tegattenda olunaku lumu naye kati oyagala ayimba ekivulu kimu sente zono mozi nabazimala kiki kyokwasizza nga gavumenti copyright l'abayimbi bafune mu intellectual property mu byannannyini mu buyiiye kikyokwasizza omuntu n'azannya omuzannyo gwe ndiwulira ensi n'ensala naye ye naba nga talina kyafunyeemu musooke gavumenti mukole bino nga temunaba kubuteeka ku mateeka bayimbi n'ogamba nti omuyimbi alina okuba nga ali registered yewandiisa ku ssente zaani ezizeeza zakola zafunye mu gavumenti yewandiisa ku zaani nti buli muyimbi okuddamu okuyimba alina okuba nga alina license ani agimuwa yabbanga ki mwatudde nabo ne muteesa nabo oba mubireeta kati kwegamba osobola okukola ekintu ekikyamu mu budde obutuufu ate bw'onyigiriza ennyo ennyindo ogireeta omusaayi osobola okunyigiriza bano abantu olaba South Africa ku mirembe gy'abakapabulo gy'abagundi abo abayimbi be basinga okuyimba era owulira Dakediobe ng'ayimba one people different color one people onfuna bulungi bacakacaka bonna nga bayimba ki ekiganye mu ggwanga eddoboozi yawe ne baliteeka mu ggwanga ku mulembe gwa Mobutu Seseko banasajja bakonda Bongo Man Zaire bayitanga mu nnyimba okuwakanya omukulembeze okuvaako
Yansonga lwaki abayimbi bagenze mu politics. Andi kati bwogenda okukiraba international. Oyo Donald Trump yali ategeka Miss World. Donald Trump president wa America. Yali ategeka Miss World yali promoter. Okikiriza ekyo? Genda olabe president yali Ukraine. Yali munnakatemba. Gende Pakistan olabe president yaliko. Ebintu bikyuka. Kati mukasa mutandika okulisa ebijanjala empiso bino bye musaagirya nga musaagirya mu katemba. Nze mbagambye nkitadde nkivuddemu. Saagala muyimbi kuddamu baba yimbi mikwano gyange. Era bwe nadduka ekiseera ekiteeka ebivulu. Nganze nga bolaba abalabe bategeka bala mwategeka. Gundi mulala ategeka. Tetadde musalaba mu bulago mugwa mu bulago nganze gwendimu. Naye wendi bantu sizo kutegeka nja kutegeka mu business kunonya sente. So sigamba kati ndi national coordinator njiyewo omubiri abayimbi bonna bafune nga bafuna mu kitone bwa. Ekyo sijja kukikkiriza kye kisooka. Tone obubaka bo obusembayo. Obubaka obusembayo. Abategesi b'ebivulu mwenna mu ggwanga temwefuula bakatonda temweyita bakatonda ensi tesobola gitambuliza ku kutegeka bivulu ate muleme kutunda munnammwe Bobi Wine mutunda mutunde olw'ensonga bw'ojja waali ne weekuusa naye ekifaananyi ng'ogenda eri ng'ogamba kakati olaba wano ono mulina waba agenda okutambula mwe musooka okuteekayo information agenda gindi ebintu byabagenda okukola mwe musooka okubikola mwerimbika muli bategesi ba bivulu so mugenda kusuula munnammwe mwawule ebyobufuzi bive mu music industry. Let entertainment be entertainment throughout and like politics throughout abire politics. Naye munaagatta ebintu bino omulundi gumu mugenda kufuna obuzibu mufiirize abantu abalala mufiirize n'abaliddako. Nze Tone Sempijja tebifaanana bifuna. Akasembayo wazembiki kati. Emirimu gyenkola bw'oba osobola abantu badde okwata na kamera simanyi kumanya tulina obuugi bukolebwa mu soya obulo kasooli wamu n'omuceere bawuyita bazadde babies porridge. Bazadde babies porridge oyo ava mu birime ebyaffe ebyawano ebyabalimi ebyawano kati ngenda nengula ebintu ebyo nembikolamu value addition ntukolamu obuwunga nembuleeta mu bantu ne tubutembeya era nze ntambula n'abaana bange tuli awo amagye g'okuttaka tutembeya katembeye okuwera essaawa 11 ng'akoogi kaayidde dda ne tuteeka mu bukopo ne tutambula ne tuguza abantu abatwetoolodde kati ngenda kufuuka manufacturer ngenda kubeera mu bintu bino bya buugi toddamu kundeetera nsonga zonna simanyiza bapromota simanyi nze nyamba nayimba oluyimba lwa Museveni simanyi nze nyamba nayimba olwa Bobi Wine simanyi nze kugambye wano wenjogerera wendi saagala muntu yenna kujja mu maaso gange nga ngamba kikwatagana na entertainment njagala omuntu okujja mu maaso gange nga ngamba ebintu bino wammanga tukoze tutya okusitula ekisaawe awo nsobola okudda naye nga ssente bazigabanye bugabanye ne bagiteereze nenteeka wano watermelon just tekisoboka era n'abayimbi mbagamba mwenna abali eyo bw'oba omanyi nti oli muyimbi okitwagolinze ebbanga lyonna temukkiriza bapromota bano kubalya ssente zammwe abayimbi muveeyo mutegere amanya gammwe ge gali mu fayiro ze bagenda kujjayo ssente ku lwammwe naye ate nga temumanyi. Saba Mukama Katonda bankuumire Ssaabasajja Kabaka wangaale. Betwateekateeka balina certificate yaabwe balina sako yaabwe nabo beteekateeka dda. Tunula wano eno ddala kyege yali akuwa muyimbi asinze Uganda Music Promoters and Venue Organizing Network Amponet betumala okubateekateeka betumala okuteekateeka betugulirawo sako yino Uganda Music Promoters sako ogiraba bulungi nnyo tumaze okubateekateeka ne sako yaabwe bagirina bali mu DFCU bank tulinze ssente zijje beekulaakulanye tuze kuba akadongo kamu national kadongo kamu musicians sako ogiraba bulungi nnyo okweterekera tugamba Forum for Uganda DJs Association tetulina kirimu ono gyetwateekateeka nga twalulira kikwiri nebwejja obulungi father yatusabye tole ku St. Agnes Church wali emakyendi tusa abayimbi bakadongo kamba baveemu obulogo babasabire nga bali mu layini ntuufu tunula wano Jenosalimu Salewo yakuba na mu ngalo ntunuulira wetegereze Benon Kibuuka Jenosalimu Sale Tone Sempijja omwogezi wa Wellness Creation ofuna bulungi President General huyo wa Babuza Mami Mulumba Jabu all from London training jaja tebanga kakati sebo ono yakulira ebikwekwe to Uganda Police Force afando ocho yakulira ebikwekwe to Uganda Police Force era wonanga bebaza emirimu olaba nkutemu bebaza emirimu gyenzize enkola so sagala bintu bino bibere bya kiyaye njagala police eveye tulage tibana basaba bali bagenda kuyimbira no na wano